Last few weeks omukyalo ono yavayo n'agamba waliwo omukulu mu gavumenti omukulu kubeera bw'ogamba mbu omusajja w'obuvunaanyizibwa simanya alina aba SFC aba mukulu mu gavumenti. We don't expect SFC to be everywhere oba okuba nga ate bagoberera buli muntu. Ebigambo bino bize bitambula basinga tugamba omukulu Andrew Mwenda okusinziira ku bigambo bya social media mbu ye yakola ki ye yakwata ku mwana muwala bize bitambula n'avayo n'agamba nayogeddeko ne generali Muhozi basobola okubanga ate ensonga za Shiba baziyingiramu kwegamba bibadde bitambudde nnyo olwansonga naye abadde yeewozaako omusajja wattu nga omanyi nti omusango nga tewagukoze of which I believe nti oba ne say about it yavayo n'agamba ali ready okubanga ate agoberera ensonga zino n'olwekyo olunaku olwaleero omukyala Shiba yeesitudde nga kapressure ka social media kasuse n'agendako mu poliisi twogeddeko ne Enanga omuyite omwogezi wa poliisi ya Uganda n'asobola okubanga atunnyonnyola bitambula bitya ddala Shiba yakwatibwa bw'aba yakwatibwa batubuulire who this wabula natugamba bino biri confidential okukwatibwa kwa Shiba kuli confidential si bintu byakuteeka mawulire wabula tumwebaza okuba nti atakiriya yunze air okusinziira ku linnya ly'omukulu Andrew Mwenda eribadde lyononeka n'atugamba talina buzibu musajja wattu atalina kyamanyi bino n'ebirala ogenda bisanga mu mboozi eno. I had a show. I was performing for somebody, one of those people you respect and call real role models that pretend on TV to look good and do good and all that bullshit, that act. In my car, they just opened my car with his security. They found me asleep in my car. I was about to go on stage, but I always wait for my managers to tell me so that I start dressing up. Fast forward, this motherfucker is trying to be inappropriate in front of my team members. No shame, no remorse, nothing. I was so angry, I almost didn't perform, but then I respect my job. I was imagining if you could try that shit with me, what are you doing without people seeing you? Behind those doors, with all that pretense. I hate motherfucking perverted people. Men mostly. You have daughters and you act like you love your daughters. But when you're dealing with other people's daughters, you act like you don't give a fuck. Karma is a bitch, dear daddy. Ekitongole eky'abambega ekisangibwa ekibuli olwaleero kitandise okunoonyereza ku musango ogw'okutigaatiga omubiri gw'omuyimbi Shiba Karungi oluvannyuma lw'omuyimbi ono okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters n'alyoka aggulawo omusango guno mu butongole. Mu kunyumyamu n'omuyimbi ono abakungu ku kitebe ekya CID headquarters yasobodde okubanjulira obulungi engeri omubiri gwe gye gwatigibwa era n'alyoka alaga n'omwami eyatigaatiga omubiri gwe mu ngeri etyoboola eddembe ly'omukyala. Naye okwawukanako n'ebizibu ebitambula mu mitimbagano ne ku mikutu egya social media, omwami gwe yayogeddeko yalaze nti si ye Andrew Mwenda era oluvannyuma lw'okutwanjulira mu butongole omuntu eyamutigaatiga abakungu bagenda kweyongerayo n'okugaziya okunoonyereza ku nsonga zino, naye nga ekikulu mu byonna twagala okwebaza omuyimbi Shiba okukozesa obuvumu okuvaayo n'okujja ku kitebe ekikulu ekya CID okuggulawo omusango mu butongole n'okutubuulira buli kimu nga bwe kyatambula. Era twagala okuggumiza bannayuganda n'abakyala abali eyo ng'eddembe lyabwe lityoboolebwa nti nga ekitongole kipoliisi tuli beeteefuteefu okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abakyala naddala abo abavumirirwa mu ngeri ey'okutigaatiga emibiri gyabwe, obuliisamaanyi n'emisango emirala egityoboola eddembe ly'abakyala. Mwebale nnyo.
Okay, dembe ly'abakyala temulina kubanga temulityobola embeera bwetyo wetambudde twebaza omwogezi wa poliisi ku nsonga ezo nga tetuli basanyufu nnyo wabula